Kawala bwayise n'ebitundu bya kawempe ebimu buli enkuba lwetonnya naddala obudde obw'ekiro abayi by'otulo babivaako ne badda mu kuwanika emintu n'okutaasa abato abayinza okutwalibwa Mukoka. Twatumanyi nti bagenda kutema omwala naye kati baakola ekkubo amazzi eno gaatuula. Bukedde TV etuuseeko mu kitundu kino ng'abatuuze batemeratemera amazzi gagende oluva lw'okuwagama mu mpyasa ne mayumba. Wadde ng'ekiraga lwatu nti abantu bano bali mu ntobazi bo tebakkiriza nga bagamba nti emyala mitono gye giritira amazzi okula we gayita nga balumba. Richard Kabongo omutuuze Kawala agamba nti obugayaavu obuli mu batuuze bano ekyongedde embeera n'okusajjuka ng'abangi tebagala kukola bulungi bwansi. Obudde obugagigogula sebo n'ebikonde ebibaawo wano tusanze omudumu w'abantu basena amazzi kyokka ng'olunaku kuputikiddwa amazzi amakyafu agazina Mukoka eyavudde ku nkuba. Yabeeramu obukyafu ebinoso bino bibeera muli wano Kinyana Mpindi n'omwala ogwe bwayise ogubya mu Lubigi abantu gwe bagamba nti nagwo gubafuukidde omuteego. Omwala guno ekitundu kya KCC kyagusaako obuwumbi 21 kyokka ng'embeera yeguli mu yeeraliikiriza abantu gye bagamba nti kiviiriddeko amazzi okuwaguza ne gayingira amayumba gaabwe. Myala gyokka gye baba batugogolera nga kiwedde tetulinawo buzibu. Omwogezi wa KCC Peter Kawuju anenyeza abantu ababeera okumpi n'omwala guno nti bagujuza kasasiro ekiviiriddeko okuzibikira. Abantu beeyongedde okusuula kasasiro mu myala gino ate buli kasasiro bwajjula mu myala amazzi oba Mukoka atatambula bulungi. Bino byali badde abantu baffe ne baba nga basomesebwa okubanga tebabigula oba tebabigendamu okuzimbamu amayumba bwega. Amayumba agasinga n'abantu bagaduka mudda nga n'abakyalimu bagala gavumenti balirire banoonye gye badda. Kyokka kino omwogezi w'ekitongole kya NEMA Naomi Kalehawo akiwakanyiza nga agamba nti abantu bano bennyini beesiza mu kifo kino nga bakimanyi nti lutobazi. Tosobola owninga lutobazi especially after 1995 olutobazi lwa gavumenti kakati be balina okuyirira gavumenti kubanga bali ku ttaka lya gavumenti. Julius Kafuruma yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.